See. Nessa subti. Ondabo mpunzi seova. Nze myaka ena gye mmaze Bulaya. Ebisimu bya rais nyugwe ko munyonja kakasiruwala. Kaso kwa sinze kwata. Kaso kwa mbele ze nyambara. No manye nakuye yakutwala. Yayiye soriyo. Leka nawo nkanze. Nega yoli yepanka. Abavuzi bafe mwenna mwebale kutuwagira bambi tusima bombera. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kati tusazeewo naffe tubatize. Oli mu na Uganda, obeera bweru wa Uganda, oli musama. Kano kamwe nnyo bana London, Boston, Dubai, South Africa, Cairo, ate mbu twabalowoozezaako nnyo kuba kano kathufu bambi kathufu ate kanyuma ate nga kayigiriza tumala kwetegereza era nga bulijjo Boss Pictures yereese anti yesulo yisanyu neera tulise abasama dduka ekibabo omusama abeera London kanguye naawe gatte konsi y'essanyu ogobe stress abasama dduka ekibabo wabula Boss Pictures hit after hit after hit bombanga mungamba nti mulina ssente wamwali bulungi kikyo kyabajja wano Uganda ogenda eri mu bazungu okkuba ekyero kawandiikiddwa Bossa Serunkuma omuwanguzi w'engule y'omwaka Dennis Josiah, Ahmed Rubowa, Mutari Farouk, Kasaga Emma, Nagambye Panene, Neera Elesi Panene, Boka, yo bwetyo, Boss Pictures bwetyo, Panene Boss Pictures bwetyo. Mkwagala abasajja tufunamu ki? Tufunamu ssente, mpozi ne love. Niyo kimanyi nti abasajja bano ssente ze bakola bazikolera ffe. Alabika nti ayagala nnyo ssente ate n'empisa ze siziryawo ennungi. Munnayuganda tuukana n'omutindo ng'olaba firimu z'Abannayuganda ezituukana n'omutindo gw'ensi yonna oluvannyuma lw'okutuusa ebyuma ebipya Aromatic Production bakuzanyidde firimu tojja okwekuliramu emulago bajja gikulongoosa mu kulongoosa kiragaana katuluddwa nduguddemu print muzigo abazannyi mawa buli kimu kyekyo nduguddemu yawandikiddwa Sarah Nagire oyagala omusajja owange n'eryokezanyi Ahmed Rubowa. Nzize n'abaana abawala wano mu restaurant naye ekizibu kyenfunye emmere yawo bagiseera ate ssente zeyo nnyina tezimala. Daphne Frankstock Omusajja gw'osaasira mwana wa nnyoko Abdulatif Lutaya Nzisirwa okuweza muwendo gw'abakazi. Jamila Kalungi omusajja talina kyankoze omusajja ampisa bulungi ampa buli kimu kyenjagala anjagala lwaki mba mulago obyayo obususi ne Sarah Nagire yennyini. niyo kimanyi nti abasajja bano ssente ze bakola bazikolera ffe. Kati kiba kibi nnyo omuntu okukolera ekintu gw'ate n'okigalabanja zijjeeyo. N'eryoka etendekebwa Ahmed Rubowa nduguddemu ye firimu gy'osaanye obutasobwa esangibwa mu dduuka erya Modern Movie ku Majestic Plaza omwali ogwokutaano edduuka namba 21 nduguddemu ataagiraba oluguddemu. Do you live in the great Kampala? Do you dream of a great wedding one day? Then let no one deceive you. Just go to Crown House on Kampala Ginger Road, opposite Nando's. There you'll find today's bridal boutique for all your wedding attires. We have both sale and hire products just for you. All our products are imported from Europe, especially the United Kingdom. We have wedding gowns in various colors and designs that will really meet your needs. All kinds of fantasies, necklaces and collars just like you've never seen anywhere before. The party dress is the language we speak most, with materials from the best ever European designers and the most astonishing colors anyone will adore to see. Our handbags allow you to select your matching colors as well. Our shoes collection is another wonder that will just bring you back more and more with Italian and Swiss designers on top. We also help you in organizing your wedding, and all this in very affordable prices.
Visit today's bridal boutique now, just like many others did and had colorful events. Find us at Crown House on Kampala Jinja Road, opposite Nando's, or call us on 0312 371 302 or 0772 498 860. Today's bridal boutique. Yeah. Yes, alo katandika ekitundu kyaffe ekyokubiri Boss Pictures Limited bebakutuusaako neera ekyatandika butandisi patu gyetandise mulambalamba era nga Solakendi osubwa Abosa Selonkoma firimu ekyali ntandikwa era nga tugende maaso nate so nga tandika life yekomera ekitundu ekyokubiri teweeyibaala naawe enkya kiyinza okuyoola n'osibira eyo Sala ndagire welfare ekyatandika butandisi Bosa Selonkoma yakoze ku costumes zonna ez'abazanyi ba firimu eno. Tulina Muhammad Zamunyo muzeyi Zamunyo ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso. Bobby King Selu George director of production Moshi Selonkoma yakoze ku story ate nga Bosa Selonkoma ye muwandiisi era nga ye producer. Hussein Kagoro ne Yusuf Kinene beba editor ba filimu ekyatandika butandise era nga tugende maaso patu gyetandise. Faluku Mutebi ye mutendesi wa filimu eno etandise era nga y'omu ku bazannyi baayo. Kakajjukira tufundikira ekitundu ekisooka omulongo ng'akyabyebuuzaamu ye mwana Sala Ndagire oligino nemuzi so nga twagala tumanye kiki ekiyinza okuddirira Selonkoma Bosa nga naye ku sikulini kwali muliga nnyo Dr. Lutaya Abudala era omwana kye yasalawo kwe kulayika ati addayo abe ng'akola kyalaba ekisaanidde okutaasa bbaawe kumbe ono naye yasanga yeekyanze buddeko yamusanga yeekyanze naawe bambi tobivaako bambi tubiddeko naawe no leka kumala budde bw'otyo nkuwadde ekyansi yogezanyiramu ate kankuyambe lwakuba ggwe naye nga naawe osooka n'olaba ky'oyamba omuntu agambye go ate owooza simanyi folofoto era gwe olina n'omukisa gwe bambi naawe nkwegayiridde kakali no kino tutera kiraba nnyo mu baami nga bwe bagamba nkwegayiridde naye ku mulundi guno kagwa Ramadhan nga naye ku sikulini kwali tugenda maaso Zamunyo Muhammad nga naye akomyewo neera mu kitundu ekyokubiri twagala tulee ku mulundi guno Ludajja Bigwera mwagale Wahida Green ekyali ntandikwera nga tugende maaso Fiona Fish oba bafishi beddira ki Kafero Jamada nga ne kwali tutandise ekitundu ekyokubiri Namboze Agnes kakati mu kitundu ekyokubiri tudda ku saidi eya family eya Bosco ono ye muganda wa Bosco ogenda okujja maka ga Bosco ne senga kwali abaana bagezeeko okwogera nabo babenga basobola okutegeera naye nga abaana baafuuka entalumba wali kubanga nyaabwe kitaabwe yamutta ne neiba nga bali mu kikolwa ekyokwebba ku mukwano mu nnyumba eno kati taata baamusiba omulenzi omukulu yafuuka nnyinimu yali mwere y'ekyesuubo yono wano yafuuka mulala nnyo omulaba kati mwagala ki kati mwagala ki mbwabe ekika bazenga abafamily mwena muli batemu fe mwatutama mwatamama waffe ne mututama mwena bwabe ekika batta maama waabwe kitaabwe yakikola ekyo nakyo mulatukoze muze kutunoonya munoonya okutwala emaali yaffe mwakatula banduli bakika kyewammwe kale bwe tufa nga temutuziika ku bijja byammwe muzakolaki kale mutambule mugende obwedda tannawulira ffena kikata mwe twakivaamu bakola ekika ekyabwe owa bakoowu agala kumanya babanda banenya kitaabwe yatta maama waabwe kimugenda timutumanyi babeeganye ange lwaki temutuwulirizaako wanani boozaala
ojegera wakajegerereri nawo mwana gwozaala baana bange yegenda maaso nawo gwosobola okuzaala kade gafulume kwate galina mugaso bakimya emmere y'abagenyi nayo tetugiina batuwunyiriza ennyumba twakowa bagende mufulume mugende nakwata situulu oli ayangu awonye kusambibwa vaayo banange jangu nyambe baba mwe mumusaasira muleke muwe taata waabwe omuto bamutwala ntyaji mutumanyira muzze ab'ekika wano baage waliwo olumbe omuto yatunula ne yeewuunya kuba ye yekaaliwo atakkiriziganya na nkola yaabwe naye talina kyasobola kwogera kubanga abakambwe be bakubi naggambye nze tonnumya njoka ate akimanyi bulungi lwefuna ekyekango zisaanuuka kuswala era tuswadde lwakuba tewabadde waalaba naye nga tuswaluse batwandifunye olunaku gwe naani nze ndi tongatta mu byokuddamu ku byakika nze njana kusala eddiiro nzire mu benkuluga nve mu benkebuka tugendeko mukko naye twandigenze tulaba ku muganda waffe Mukomera oli gwongamba ogenda okulaba ye yatuga natta abantu babiri kati abatatangako olabe kye batukoze genda nvaako egenda maaso nekirabika ndi abaana bano bafuukidde ddala ensolo era tebakyagala kweriraanya kadi mutaka nga amaze ofuna kye yali yeetaaga ate ebintu bino bizibu nnyo obuvunaanyizibwa bwange okumujja Mukomera kye yakolanga ajja kikola kitegeeza nti ngenda kulabirira amaka ge n'agange mbu mwannyina mukoddomi we yasibwa nga tamanyi kati mbu ono gwaze naye omukyala mbu mwannyina kati mbu balina osumulula mukoddomi we laba mwannyina wooli Edward kumbe bamwawudde dda ate ekitaliiko gamba nti kineewandiika wali werwakomera amangu njagala mukoddomi wange mumusumulule awatali kulabika nti muliko okulonzalonza kyawedde dda tugenda kikola mukulu era singa wayogereddewo singa omuntu ali bweru laba muganda woono kale muganda woono egenda mu maaso efirimu yino kyekitundu ekyokubiri bagiyita teweeyibaala life in prison part 2 nate nga bulijjo eminze nkwereza okuva mu emizi video nate nategeeza abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo era twaga tube nga twala ekintu kino maaso ekyokuwagira ebina Uganda kali buli kimu kyawedde ng'alagira olunaku lwe bagenda okumutta munene yanziza nnyo weebalire ddala nga yeebaza omuwala kali namulinda ani wootamulinda ojja kumulindira wakajja kujja Sara ndagire oligino nemuzi bosa sero nkuma oligino nemuzi ono ye mwawuze oli ye mwawule ajja kujja webale nnyo munanga webalire ddala kale nawe webale ebintu byo jala kino kakati oluvannyuma kakati mwana mulenzi ono liki yalina mukwano gwe nga jjo mulaba okiwende mukyalo yakwononedde obudde kubanga singa bbawe bamutetogera kuddamu kubeera naye kakati ono naye yali ku mukomusibe Bosco mukyala muto emyaka 6 gitambudde ekimukubiraga nti obudde obw'okuva omusajja Mukomera yakavaayo abasajja bonna abaagala bakazi be abattabusi okimanyi bulungi ndi omusajja omukazi gwoliko oli mutemu omusajja mukazi oyo yamusanga omukazi yamusanga n'omusajja n'amutuga kati gwomanyi bw'avaayo enkyo bamutuge kati gw'oli awo bubeezi otunula kwini kati ngenda kukola ntya kati omukazi nkoze era kimala kwini kyoba olina okukola omukazi mufumbe ennyumba mujinguze omusajja agenda okuva Mukomera nga talina waatandikira nga nammwe tamanyi gye muli omukazi oli ku mukamusibe ate omwagalira mu nnyumba ye omanye ekiyinza okuddako takwagala anjagalira ddala nnyo kakali mugambe wulira kageza kuganda tabuka ntya mulangira ebiseera byakwononedde omalidde ebiseera mbonjagala nkugamba nti ekintu okigaana tayinza butakkiriza singa mugwe mugamba ngenda kutta eki mutabukire nnyo lengera amagezi ono galeese kyajja okutegeera omukazi noonya engeri gy'omubba nze nga mujja ngamba wa ssente
ojje nkuwe sente mutundako akayumba olabike ndi obudde bwe toyonoonedde bwereera awo. Egenda maaso. Leka naawe wamuwadde mmeka? Omusajja bagenda muta. Leka naawe kunneekolezaako olinga gwe saagamba. Ate awo nkutegeera. Laba. Naye omanyi Rita. Kali no Rita nkuwulira ekizibu ekyazze nti ni omusajja yalagidde babe nga bata Eddie. Naye ate mpulira ono omusajja nze nsobeddwe muzibu nnyo mu ngeri yekyajjaali. Edward kye ŋŋenda mumukola. Kuba kati Edward kubanga buli ssaawa eyita ono awulira mpulira omutima gwange ate kati gwazzeko ne yabadde omubbi era yagubbye. Leka naawe vamu ebyo ebikadde. Ekintu kyali owulira nga Gaayo n'omwagala ku mutima ono mukwano gwe owulira amagezi gamuwa. Bw'oba wulira ng'ono gw'oyagala olinga omwesonyiwa. Naye oba Edward oba bagira bamulekayo kubanga bw'ava yagenda tutataganya. Wulire Tabu omukazi awulira kalika yasimba ejjaali olunaku olumu awulira yakasigaliddeyo ddala eri. Singa ali bweru Bwekkomera. Agamba oba omusajja tebamuta agira abeerayo kubanjira nsanyukamu n'ono kuba bannanga omwana yajjaali yenna wajjaali. Mpulira nze n'enkona nkyamudde. Laba yakyamudde omuntu. Mpuliriza bulungi. Tugenda maaso. Obaako ne wookoma. Omuntu atali mulalu. Ekikukwasa omwana w'emyezi 6 kiba ki? Emisango gyayitiridde. Waliwo yakutta ow'emyezi 6. Oyo naye ayagala kumuyamba. Kati nowuliriza ezaabo sijja zirya. Ezo yazigaana. Sigenda kujja muntu Bwekomera. Yagenze kukwata kaana ka myezi 6. Lwe naleeta bali abakyala. Obukambwe nze ndaba bwasukka. Negundi ennaku zino nga wataama. Buli kimu luli ssente ng'oba wabuboyi naye kati kwendi ebintu ebimu bisaanamu okuleka ndi oteekamu amaanyi naddala ng'ekitiibwa okinzijjako. Bwentyo leka naawe. Egenda maaso. Natuuka ku mulyango kazi kali kankambo walira. Nako nga kandaba nga akatammanyi. Ekyali ku biragiro byange nze ekiragiro ekyokukola. Engeri gye bataamu ekitiibwa kye kyamuleetera okuleka ndi ataama bw'atyo. Nga olusayininze teri kuyingira. Egenda maaso firimu kye kitundu ekyokubiri kye tutandika obutandisi era nga tugenda maaso. Kaakati embeera y'ekkomera y'obwetyo bweri. Abafungwa bali mu kukola bakazana nga bwe kirambikiddwa. Yajja amulabe. Gweno Edward enkyaba. Gwenno bandikutte enkya. Wulira enjogera. Kwano. Wangi. Wangi. Bagenda okunta. Osanyuka mpola. Kati munange baliro ngenda kwebaza ntya. Tongira naawe. Tofaayo. Bangaye bagenda kutta toli awo bajja kutta enkya. Enkya bw'obojja. Kati enkya ogenda kujja onkime. Ondeetere ku bugoye nesituukira akamu uniform. Nze nno enkya nze siriiwo nina gye ndaga. Naye bajja kutojja kujja ejja kwambalira ewaka. Togenda kunkima ku kooti. Limu nange mbadde manyi. Tosooka ojja onkime tulyoke tugende gy'olaga. Kugambye enkya ngenda wa maama. Kati ate oyagala nzijje. Ku lutalo lwonna lwennwanye n'ensiitaana n'embugaana okujja Bwekomera ate kati oyagala nkusibye n'akani nkuwe embuzi n'omuguwa. Leka nammwe musiimangako abantu nga babayambye. Lwaki temusiima? Kati lwaki nkugamba n'osigala nga totegedde kye ggamba? Bwe mbagambye siriiwo mba siriiwo. Nze Gaayo bakuta atoddaawo mmalira obudde ne bamwakula mu kyewuunya n'ekkomera. Tobadde ki? Yeewuunya omukyala ekimukyusizza. Yeewuunya omukazi ekimukyusizza. Kino kye kitundu ekyokubiri. Tugenda maaso. Kaakati. Mukwano. Yes please. Mpozi wabulayo bbanga ki Bosco okuva mu kkomera? Leka naawe akyabulamu nnyo. Sure. Kati tuli mu myaka nga 6. Alabika abuzaayo 3.2. Ono atandise okubuuza musajja munne akomawo ddi. Mukwano nze nga ndabanga ebbanga erikendedde nnyo.
sajja ono tebagenda okumuta titwandisaza amagezi badde ngamba engeri gye nkyakwagala ennyo musajja ono ayinza okkuta nansesemya ekifi watyanga olina emyaka 3 mingi nga tukyali ku supu tetusobola kuba kyekimu gwe osikaali wabwe omusajja oyo olaba bamusiba nga atemudde muntu tetusobola kuba kyekimu naye ekintu kino kati mukwano pulaani kijja obadde oleeta wulira pulaani mbadde ngamba nti twandisaza amagezi agava wano nga Bosco tannava mu kkomera wulira dadi leka naawe tuve wano tulagewa tugende tupangise nga jjukira waliwo eyamuwadde amagezi alimberimbe omukazi ono amutundisa ennyumba wano si waffe omusajja waakomerawo ne bamugamba nti mbadde nkiika buli lunaku eno si paalamenti tontuza bala omumanyi ayinza okungwa mu bulago nesiza mu miro n'asooka ajjukira omusajja ono musajja naye gy'ali tojja bisobola obyesonyiwangako omusajja ono kikyalowooza mu kkomera gy'ali ne ku bigambo ono gw'ayita bebi we byamubuulidde oba ogenda kukola otya kubanga ddala toli selfish oliko ekikyamu yamuyita selfish yeeyagaliza yekka abalala tabaagaliza ekitegeeza alinayo bwe balina okwagaliza omukazi ono alinayo baalina okwagaliza yakyuka n'akukyuka n'amugamba gwolowooza omubiri guno ani alina okugulabirira gwe nguli eno bakusibye bawadde ekizigo togula bizigo togula sabbuuni ffe ssebo tulina okulabirira olususu gw'oli mu bibi oli eyo yasooka nejjukira ebigambo omukazi bye yamugamba naye nga biri baaba bisiiwa nga biri ebigambo bitaamu mugaala waaye obyesonyiwa ebigambo ebitaamu bulaaza naye nkubuulire Bosco mukwano nze nkyakwagala tonolera bazinga gwe tokyanjagala ng'oŋŋamba nga sidda tonolera oyo ye mukazi oyo ye mukazi kyekiddako omukazi ono ayinza okuba nga teyampulidde ani swiri yes please wangi mukwano nabadde awo nenzijukira nga Bosco ekyamusibya mu kkomera kutta mukazi w'omukulu n'amujjukiza okuba yamukwata n'omusajja mu nnyumba ye naye n'amutta wulira ennyumba gye tulimu eno Bosco si yagikuwa ekyo kituufu weekiri ate kati olaba yattooli eyamuzaalira abaana naye gwe atazaalangako kiri ekitanda kye tuliko yakigula kipya wanaakisanga nga kinyeenya fumiitiriza tukole tutya kyekiddako kakati njagala ompulirize bulungi kati pulaani eriwo mbadde nteesa tutunde awantu wano okiwulira tufune ewantu ewalako bw'obadde okimanyi nti abasajja baafuuka bakuuzi kijja mutwalira ebbanga tunoonye gye tuddukira mbu banoonye gye baddukira nga batunze wano sajja ggwe kwana omanyi ekyo nja kirowoozaako oyo omanyi omukazi mugezigezi omanyi oyo mukazi mugezigezi ne mbaamu oli kyandaali nga kye bamugamba kyagenda nakyo egenda maaso bali mulaavu tegeera ogenda mukimayo mukwano nze bali mulaavu labalaavu eri wano nze toddamu kunyumiza byo kyokka nagambye omuveeko ali wano ayambadde akakoofiira kabagolodidiiga wandigezi n'okimye mwami wa wandinonye balo munnange siina neba ne mwana goyina empisa emulaawo nangira oli ate nga nagambira ddala gontudde mukiwantu kaseera njagala mbeerawo awuli ayagala kubeera n'ono wali ludda wa kale singa gwe wasooka mu kifo ky'oli owulira tumulekeyo mukome gwe kyoba olina okumanya buli oleeta muno tandika obeera naye tandika okirowooza weziba ennaku 4 oba lodda wansi kati ebula 399 nkyawe obe ng'okimanyi
okwagala kubaawo n'okukyawa kubaawo. Genda Bulaaya komawo. Ensi bwete bwe yatunula kati. Ntegeera. Gundi. Wagala nnyo mukwano. Egenda maaso. Naye omusajja ono ebbanga lyamaze mu nnyumba muno ng'alimu yekka ku myaka gye yali akyanoonya bunoonya kati omukozi wuuno. Omukozi nga gyewa sikaali. Kiki gwe ng'ogy'osubengeka. Omanye ekireni nze boosi antabudde. Kiki? Omanye nti ono omuwala yajjanga ngalira wano kati ate boosi gwaliko ku kyamasappe. Wanje. Kati boosi yali yekozaaki? Kati boosi yamanyi nti yanvuma kata mukube n'olubale. Era kuno nali manyi kanziramu n'eryokubiri erinnya alitutte. Maama bali eri. Bagaggana okwewunza. Kati singa nali ono nno gwavuma okwewunza yamusasula omwezi. Era wamuwulirira tabanja. Kati wakulirirawo naaku. Gwe yogera nnyo ebyokwewunza eba naakulira tonkabirira. Era oyo katwewunga oyo mulwadde wa mutwe. Asaana butabika musiru talina magezi. Naye ng'okirowoozaamu bw'abanga oliye musiru ng'onno ye mugezi lwaki oli siye mukozi w'ono. Okooyeewo. Okimanyi oli ku bakyala muzibu tayisa sikaati. Kyogamba naawe yakwegala dda. Anti owulira. Asikari tonzijukiza. Sinika. Gwe siri wala nnyo sinike n'ebinnyo byo. Olw'okwagala oyo. Onganze nnyinza ogenda maaso n'oyo. Ate ndaba oyogeza bbuba oyomba oyombera bbuba. Oyomba oyombesa bbuba. Oba naawe bakuyisaamu lekaleka. Twala eri jjukira ono yazuukusa omugagga. Ate abagagga abamu ayinza okulaba nga yina omukozi amulabanga golodi. Kale nno n'agenda ku kirombe. Tugenda mu maaso. Ne tudda mu maka g'abataamu. Gwe mazale. Naye gwe mwana musege gwe mwana. Emali yange eriwa mwana. Mwana gwokozesa emali yange mwana. Naye bapadde lwaki onneezinga ku buli kaseera ogamba nze mbanywedde nnwayo. Kati ate mwana onziramu bubi mwana tondeetera bitege mu ndowooza. Wakoye mwana wagekubiza gange wagekubiza ate weeyogeza. Banange nze kadi sebo olowooza nze bwe nkufuna ebyange nkuweeko. Gw'omanye engeri gye nfunamu ebyange. Ojja kumpa ennwa yange. Ojja kumpa ennwa yange. Njagala nnwa yange. Kati jangu. Ngenda kusalako enviiri nzikolemu omusokoto. Nvaako. Padendeka. Ojja kumpa ennwa yange. Ate gwe saawa no toli sisi wange ng'omanya ayagala kutaama. Anakutaama linga. Kalaba olutwe lukalinga olweguno. Ojja kumpa yange gwe. Mufuna musendeze muli ate katonda yogerezaako. Ebyofumba kuba bikuze. Njaga mwezi avudde. Bikuze gye najijje. Gwe nno naawe neeyogerezaako. Mulemedde ku lujja temufumba. Temufumbirwa temundekaawo bw'omu munsobedde muli wano mukula mubeeraawo. Embeera si nnungi. Tugenda maaso ne tudda eno. Kafeero Jamaada. Gwe ssebo Edward. Nakibuddeko nti ogenda. Baategedde agenda. Yakikozeeko. Asanyuka otuleka wano oseka. Oli mu kusanyuka otuleka wano ssebo weenyumiriza mu kutulekaako. Otusooka okuva wano. Nga ffe twakusooka okujja ate era otusooka okgenda. Mbuuza gwe mba. Kati kabuyonjo eyo ogenda girekeraani. Ssebo mugenda n'okgenda. Bulijjo mukola enteeka ezitulekawo. Nti olwale. Gundi gwe tubadde tukuyisa bulungi kuva olwasooka obadde osula na Sheraton. Bikiri agawala isi kulaba mufumbire. Kati ogeza n'ojja ku kyakawunga tosimba layini. Olwaleero tosimba. Atalakawa. Gwe. Soko jolongose ne gitawo kugenda nakutuleka wano kugenda otuleka ate tugulongo. Genda olongoseeyo. Banange genda ojja kulongoseeyo na lulimi ate we bituuse kati. Yangwa we yingi yapo. Laba gye bamu. Kakati ogenda okudenda. Mugende mufumbire nze temujja kunywera njaga yange mutyo ate nga mugyegaana. Mbagobi. Enjaga muno simuli message twasooka okutta. Naye enjaga yange ebula. Kalabe kesimba jali. Nyana katuga. Kenda mangu.
Atami ye mutabani omukulu kitaawe ali mu nkomera yatta nnyina yagamba si wampisa mbi wuno agoba bannyina muve wano eno ennyumba nfunda nnyo gibeera mu nze nammwe kati amasada gamulaga efunza ate saagala kakati mwe njagala mugulira gye mwaka kati banange njagayo omusajja eriwa mwe mutuleetedde obuzibu gweka Esther eriwa banenze atanywa njaga nagitaddewa kale nze agirina kati nawe kyolina okukola weeyiiye baako bookubira otutaase bikaseera nze njobba okweyo buli kaseera yeyeeya n'ataasa banne nabo babikooye abikooye nange oba enjaga mwagitaddewo enjaga y'omusajja mutuleetedde obuzibu simanyi okuba nti namba yo nogayinza enkyagirina yalina kyaliiwe ng'ajjayo simu atandika okkubira oli abakazi nga babbi nagamba ebbatoni erisooka lya mukazi omukazi muzibu nnyo waba alina kyagana gyeyaleko ssebo munaenyamba ofune emitwalo 3 enno yabuzeyo 3 kiki munaine yanza mukwano mukimanyi nti asobola n'otuttira mu nnyumba kansubire bwokubidde banaatwe gundi kansubire nenjaga ejja kuba ono watali njaga ataama bagenda tutta abadde abamaze abagobye teri adda mbuliri bwe nga tebannalaba ku njaga yebakoye ekisooka tebafumbirwa tebavaawo awo owulidde bamumazeeko emirembe kakati oluvannyuma kye tulengedde ye paatula ebadde ekomyawo omusibe ateereddwa omusibe nga bamuta gundi gwe nga wakavaayo obulamu bwe bweru olabira ddala nga iye olaba emirembe nga giri naawe musajja atunga jja agenda okudda ewaka nga kuliko kufulu yagenda okudda ewaka nga kuliko kufulu n'asooka yeebuuza ekibadde nga naye kennyini gyali kizibu kyakutegeera omukyala ali luddawa n'asooka yeebuuza omukyala gy'ali jjukira mugambe ntajja kubeerawo ku kooti nga bamuta kubanga ajja kuba agenze wa maama we okulaba maama we ewaka abadde asuubira osangawo omuntu musajja ati ne yeebuuza ekyokukola nga nekyazzaako takitegeera akomyewo n'akaveera tekakyaweza na 10 ako n'aweeka enguguye kakati kikyazzaako musajja ate ono kiki kyazzaako nga tudde wa bosi ngenda balaba nja kwambala amangu ddala mwe bali mujje mukomera amasimu gamukubiddwa nti oli avuddeyo balo bamutadde nokimugamba ekyanze nagawa okutoddamu kuwakyo nsibako bali ate sibalo ekyo tujja musalira amagezi mpola mbu bw'anaaleeta nsuubiza nti tonkyawo kati tonkyawo olw'omusajja oyo ate nga nkukyawa lwewe naakani nkukyawe nze mu butuufu ebintu byonkoze siina kyemmanyi bulijjo oli Eddie azannya buzannyi olabye ensi yeewa amateeka yowe ssente ye muzibu mu byonna ebisinga ne bannaye ate ebyo byebinkolera ebyoli tebikyankolera kaakati kyeyakola nga avaayo ng'akwata simu
Hello. Ng'abaako gwakubira. Kati yakola ng'akubira Rita. Ogwo ebisumuluzo ogambe nti nze nagenze mu kyalo. Ogwo we gujja gwe ekisumuluzo. Gugambe nze ndi wala. Ngeno. Gangusabirako okyogo. Bamutadde. Toddamu nakumpita oyo musimanyi bba wange. Gundi nja kujjayo eka nkunnyonnyole. Nange. Olabye bannammwe abo. Bannammwe mubalabye. Baby. Kakati tudde wa baby wuno yava ku mabeere baby. Baby. Ndowoozezaamu. N'amannyo takyakuula naye baby. Tetutundawo tutambule butambuzi tugende. Wulira pulaani jazze nayo kwona eba egaze. Ono yagamba sibatundawo. Kazi ono anabbika. Wantegedde bulungi. Byenakugambye wabifunye oba byakuyise kungulu? No, sise. Oleka tewantegedde bulungi. Nakutegedde. Wulira sise. Ndowoozezaamu. Tibambi Bosco bamusibye ebbanga. Akyamusaasira. Badde saagala aveeyo. Abulwe waatandikira. Aleese ekirowoozo. Kiri tumulekerawo kana akayumba n'akatunda n'afuna kapito. Aleese ekiteeso. Kumbe omubbi agalula obusungu bw'okubba kati. Mutima agaludde ennyondo mu mutima. Jagala. Naye gundi gwe nkola etonjagalira ddala. Ndeeta nti ekirowoozo kyange n'okisambajja. Ni naawe gwe gwenjagala nkwagalamu enswina naye lwaki tomatira laavu gye nkuwa? Kinkwasa ennaku bambi. Omanyi kati kale muno naye kati gwe kwa mpulani nga yeggwe nga yenze ki? Si enkulabe tonjagala bulijjo nali simanyi tonjagala ku ddakiika. Kati seba oganya otunda ennyumba eno ku lw'okuba oli gw'oyagala. Kakati nange ogenda okunkyawa twawukane. Naawe. Kale ngenda tugitunde kale tugitunde. Yamusudiya. Ngoli bwe yamugambye bw'agaana otunda ennyumba afazali mugambe nti omukyayi. Olabe. Omukazi ono yali ayagala nnyo omusajja. Ebiseera ebisinga okwagala kuleetera omuntu okukola ensobi. Kale nange neeyongedde laavu. Abadde akukyaye mbadde nnemba. Egenda maaso. Nga walaba n'ebizibu. Musajja teyakolanga ajja wa Rita. Nalaba nabyo. Yakomyewo. Lekunsabya ne banta munnange. Bamutadde yeebaza bamusabidde. Omanyi omuntu ne oba teyasabye afazali omukiinako. Nga noonya Anita naye nga simulaba oba omanyiko waali. Yandekedde ebisumuluzo n'agenda mu kyalo maama we mulwadde nnyo. Wulira. Maama we mulwadde. Anita. Ekyo nga kyataŋŋambyeko. Nalaba maama we. Yagenze mu kyalo okulaba nnyina. Agenda kuta leero. Tewali kyatamanyi. Bayinza okuba teyategedde ne banaamutoona olwaleero. Yabikozeeko. Kweni buli kimu yakitegedde. Tegeeza nti bagenda ku. Kubanga n'ebyokunta buli kimu yabadde akimanyi era yabadde abikulako. Kale bw'ŋŋamba mbu teyategedde ne bagenda kunta oba omuwaayira buli kimu akimanyi. Zongende. Ebisumuluzo ngende munnange. Gugu yange yavudde n'emmembe ye Bwekomera. Genda kugiriira waka. Naye munaye katukusaasire. Olabike ndyotereera. Bakazi mmwe. Yuko no yenyini yamugaba bawulira ng'oli gw'oyagala gw'oba ogenda naye. Ono muveeko. Egenda maaso. Kati. Nga tutuyugira. Kale omanye kino. Kwata. Ogagga yagabira kuba oyinza okulya excess. Naye kati awo akusunirako omanya naba tannannyongera sikwatako. Wabula no naawe oba abakazi bawaaki. Laba. Kati anyumiza mukwano gwe omukazi yeefudde amwezinzeeko. Oteekeddwa okuba oyina kye wakoze omwana w'abantu. Kubanga kyonna ke watabudde. Tasobola kutuusa ligenda ddeyo gyeva. Laba. Bamufuulira ddala bisaati awedde emirimu. Katosaaga nyoga mu kusaaga otosaaga. Zibali na pulaani. Mutabukire. Mugambe va otambula ogende. Kati awulira amukooye. Ekyo tokikola. Tewandi mugobye. Okikola ekyo. Yo omuyise wa musiru.
omukazi awulira amukoye kuba okubeerawo kw'omukazi ono wano kuziyiza emikisa emirala egy'omwami ono ofuna ebijujulu ebirala. Sijja kubeera ku oyo gw'omanyi nange omukazi wabeera nange ennaku 2 mpulira nga nkeesi wiiki emu njagala omuntu wiiki emu atambulirewo ey'okubiri aba aluddewo gwe ate abalala tebajje mu kitundu yakati oyo aliko nekibaki kijja kimulondoola mbeere wano banteeke mu mawulire bandaalaase nga bbaawa zaamunoonya ebyo ngenda binnyonnyola nti leka naawe tonzeza mu nnaku eyo ate etya oli mwana oba yakulirawo awataali balugambo kumwogerako ndi mu love awulira alina omukwano laba ettabbo ate oba buli kyakola kinyumira owe maama lakuba oli omwana bannange ategeera buli kimu ate oba ne bwakola ate oba omukwano gwe gwakasimbalaala bannange simbalaala kayafineriki ngenda mwanjula asaze mbwa mwanjule yangamye agenda nakungulira emmotoka oli omwami baami ate oba akulwa alina laavu ate oba oli omwana okumanya alina laavu oli omwana alayika asanga olowooza alinda ku laavu gy'alina ndowooza bulijjo ekyokuba nti tawasanga bw'abadde alinda ono kati ono ye mutuufu oli omuntu eyamusigudde teebereza yakasigulwa bameka atemba oba siteekako naye ate saagala kuba upcoming anoonya ekinanyumisa embaga mune nkusanyukiddeko nti mwe muluddewo nze oli omwana bannange bwe mba nze emmotoka ye mudereeva ono musajja atuwuuno omukazi yagenze mu kyalo atakuba wadde akasimu yasooka n'abirowooza ennaku y'ekkomera yagiwonye naye ate kirabika mukazi we yamukyaye ekkomera linyiga naye ate yo laavu eruma ekkomera linyiga prison can squeeze naye laavu nzibu omukazi tamulaba tamuwuliza kwene yanita kiki ekyamutuuseeko ne lwakitumbulire ekyatuuka ku Anita gwe mukwano gwe olabika ng'olina kyasirikidde na Edward nkubuulireko munaye oba naaba nkoze lugambo ate olwaki nanti oli wakubuulira ekyama kye n'okyogera obanga amuvuddemu si lugambo olwo va naawe mu ebyo olinga atambulire mazima ate nga amazima ogamanyi mbyogere tebikunyiize mbulira bw'abanga bamuwasa kiŋŋambe ekyo nkite nkwaye okubonaabona muneewe wali mukomera naye oba nkyogere kiki kati omanyi maama wo yadde mulwadde toŋŋamba ebyo nzikiririzaamu abadde agenda kyatula twamuleko nakyamukazakaza gundi gwe sagala kunnimba kakatuddako erudde eno waliwo abatudde mu kafo akasanyukirwamu alina omuwala bamuyita Summi n'omukwano nene kyogamba mbu abantu abo bebeera nabo bakukyaliibo abantu nga bamaanyi era nze buli muntu andaba nabo yeewuunya kubanga tebeemanyiiza ani be boogerako abo ab'amaanyi Summi babeera nabo gwekimanyi buli lunaku obeera nabo iye n'obeera n'abantu abakabi bwe bato notamanya ni waliwo bizinensi awo wulira okimanyi nti obwo bugagga obuliraanye naye tobukozesa butya olina emyaka emeka nina 17 laba we 17 olina 13 tugenda gisalako
njagala ndeete pulaani egyo emyaka ogisaleko newosalako ebiri kisigala kikyali kyenkanya. Ekiki kaakati njagala okakase nti oyeyita omugagga kwabo bootambula nako aliko ow'amaanyi omugagga gwoba opepeya naye. olaba ekyo kisoboka? Tekisoboka. Oli omuntu atagambye nti akwagala otandika otyo mugamba nti ate laavu. kalira banno oli mulwadde gwe tomanyi kubabula bunyeebwa. Omuntu mubabula obunyeebwa omusuule mu nnanga okupapala okuvayo ng'atuwadde ezaffe. abayagala zegwa abatuma. N'agamba oli omuntu sijja kusobola kubanga musajja w'abakazi nnyo ate n'abakazi bapepeya nabo nze mbamuwa kati musajja gwe boogerako wuuno. naye nga tulaba teweeyibala ekitundu ekyokubiri nagambye zigenda mu modern movies wali eriko Majestic Plaza level ya kutaano wasanga bannaffe abamodani eri wenna omusuubuzi n'omuguzi kinnoomu firimu zino ebina Uganda weebiri tugenda maaso ne teweeyibala era nga twagala tumenye luddaje biggwera kaakano no kaboozi nga kamaze okubandika fuuka akaseeneekerevu omanye bya outing bibeera bintu byanjawulo mba mugenze out mba mugenda out ne okugenda in kati munnange nga beeyongerayo sajja avuga mmotoka za bei diira ye muntu abeera awo nga tanywerera ku mulimu gumu enkya omusanga mu b'amatooke gaba nga ge gatunda n'eluli n'akyusa kaakati Eddi amala okubaganya nnyo liita amugjamu amawulire ge yamugjamu mutaka gamuleeta eno mutaka gye gamuleeta gyebale kale naye gye abeeno gyebale nze Edward nyakulaba olaba baawa gwe Edward nankani kiki nankani abeeno bamanyi naddala omukyala mbadde njagala omukazi amanyire kompita Edward oba matama go malwadde banga mulamu njaga kubaka empi Edward oyagala bawa no gwe Edward weddira wano tumbavu bakuzaala bana mateeka tumanyira luli baali bangobye gomanye erinyo lyange ddala gye lyalaga bwali busungu bwa bosi yamukuba oluyina ali wandula awo kali agala musuuza gego Edward n'avaayo osooka n'olaba gy'okonkona ewe gy'ova aliyo ekikomera olwokojja okonkona ebikomera by'abandi naye lwaki baŋŋaanye bakolerayo ki batugireyo bantu oba
bamulaba yalingiza awakyamu yalingiza awakyamu Sumi mbu yasetingiro ly'abawala kati yamuyise leero mbu alina kyamugamba bintu ngezo noŋŋamba bintu tokyagira neŋŋamba kanzu gyenkulabe Bruno ne Bruno bane Bruno mwana tumasina musa kati nze gwotuma nga buli naku nkuleetera ebijuujulu kati nze ndi kiki kikankala amutuma ebijuujulu kati nze ndi kikankala ndi musista oba bagamba nti nze nego sumi naawe ebintu obimanyi bujoda ekintu ekikuba bulala ate kati ndaba okivunula bulala ddamu kumpita mwana nze toddamu kuŋŋamba ndi mwana muto oba olowooza ndi mwana muto tolowooza nti ndi mwana muto olina akuma akapima abataawo oba olina akuma akapima abakuze n'omanya nti ono akuze yo waayo oyagala nnyenye nga kkedo oyogera onjagala oba osaaga ebintu bino byoliko bya muzannyo nze ye nze nkoyo okumpisaako nange ebyengera nange ndi muntu ahawula egenda maaso bamuyisangako ekengera kaakati ogenda okudda ewa ndi mulodi emisango agiwoleza mu nnyumba ye jangu tulabe kano baka nakkolera jangu naggulira ekintu kye yaman gaga atambulanga mugaga engoye z'abagagga ziba ndala moloka ye waliwo omwami azze wali n'ayagala oyingiza ekifuba mbu ye kanyama ne mugaddayo n'agaana n'agamba era bamumanya n'omukazi okusinga ddala yamutegeera madaamu ogambye abadde alakutuga abadde n'ekigendererwa agambye atuga buli gwasanze so I was worried about you tegedde naye ategerekese kati wajja ojje ku busalo buli mu store n'olaba kyogira n'ogalulamu kati nze nagamba oli tumugira n'ogaana wandi mulese mukomera n'avundirayo nze ne wesandi mujje ebyo ne wesandi mujje mukomera mulala yandi mujjeeyo kati naawe kenyini senga teyali yekusibwa tewandi ndabye so ekyo tokyevuma kyusa katukoze tutya Onchawa ekishinde tugenda kyusaamu ku kitonkyawa ndya simanyi abasajja abaatya emiwunyo gw'ogenda omuleetera ebizibu tonsesa kuzaze mwangu kimbulira na bibiri bitya kakati diira eyamaze omuwala ono sente yawe gw'omanyi sente zino nze namaze dde okwogera naye kati mwategese ludda namugaye tusinkana eri ku kyogobe an advocates eri ku steel beds neba neyo musajja oyo tanzite obulwadde nakani bali kubajja mu mbaawo akusiiga obulwadde tufune sente oli musiru naye gwe gundi gwe
Gwobolooza kale gwoba ogendayo ate nze kali nze atali wampanka era singa nakyabadde akiyitamu n'akayeeyeza egenda mu maaso. Edward tebamulagiridde awali oli. Edward nze namugenda wagenda mu kyalo simanyi yazudde atya gy'obeera. Atandise okwejjusa lwaki yajjayo omusajja mukomera. Laba ennyimirira omukazi yataama. Nze bw'atanveeko musse ojja kuba okoze bubi. Anze tannemerako. Laba ekintu egenda maaso efirimu. Kaakati ne tudda kuona omwami ng'ajja mu bifo bye byatera okujjamu. Yagambye osinkana Sumaya. Yabadde amanyi Sumaya asaaga, kumbe Sumaya ali siriyasi. Nze nagamba njagala amatooke. Gwomanyi oba ekikotya gwe kyoba olina okumanya nze siri mwana muto. Nze byonna by'oliko nze nyala. Tunuulira bulijjo omuwala ono amanyi mukwano gwe. Ogenda owulira abakonkona. Ate nga Sumaya naye Sumi. Okuwulira abakonkona naggulawo. Ogenda baasi. Kwata kamera. Bano batwononera abaana bano. Gundi omwana muto wuuyo nakani. Bana kuno kumalirirako mukola ki? Tukusanza n'omwana w'abandi. Gwe mwana gwe. Mwana muto. Gw'olina emyaka emeka? 16 kitundu. Olaba musajja omukulu. Wakkiriza okujja wano. Yangambe mbwantwala kungulira ice cream. Lefuga yiyo. Omwana gundi mwegendereze. Akitegedde bamupanze mujja mu ssente. Mwagala ki? Otubuza mugenzi opanga ebintu byammwe omwana sina kye mukozeeko nze lujjo mukwano gwange. Kireka mwagala ssente. Mwagala mmeka? Ensi yabaaki. Abamawulire ne bagenda. Kangende n'ogenda naye kenzizeewo. Bakati gw'osaana kwogera naawe tulabe. Kati obadde ogamba essente. Kati omusango munene nnyo guno. Oyagala mmeka? Singa mwana gw'essumi waŋŋamye nti oyagala ssente n'enzigwa okusinga okunswazaswaza. Olaba obuwala bwe butyo bwe buleetera abantu ebizibu. Milioni 2. Omwana we tugenda ofulumya eri amawulire tukakase nti ono serebu ye yakuta omwana w'abandi yamututte mu loogi gwe ne mukazi wano beko naawule wekiruma. Milioni 2 ojja zireeta. Milioni 2. Katuleeta 5. Ojja kuleeta sente. Nze nkuyambanga musajja muno kuba nange milioni 2. Milioni ezi. Milioni 2. Kwona omwana kyobaddeko milioni 2 ezo sente zino ziriko lisiiti. Milioni 2. Lego okyasanga ojja kutegeera kamera ozireete wano kwa milioni zo bilioni. Obukadde 2. Ngenda kwa milioni ezi. Nanga akali ngenda kuwa milioni 5. Omusajja mati. Nsango milioni 10 ze njagala. Yatandikidde mu 2. Ngaawo. Bojjandi kyatunda kiri ku mudaala. Ne kaddukayo obuswavu olaba abantu. Weegendereze mu banne mu nkola zammwe mu bikolwa byo. Wano nonsonyiwa obutakunona nga bakutadde. Omanyi maama wange. Kale kyekyakola ssebo kino kimama nga kijjeewo omusajja. Mbu tekyaliwo nga bamuta kubanga maama yali mulwadde n'agenda mu kyalo. Njagala kwebaza. Nyoko omulabira nnaku mmeka? Namunnaye weebale kunzija mukomera. Ne batansiba. Weebale. Kyenalina okukola kati si era ekyo kyekyali kirina okukolebwa n'enkola ekisoboka naki. Era omukazi wagambanga nnyo nti nakoze ekisoboka. Nsooka omujja oluyo olusooka omubuuze ki ekyasobose. Kubanga ono kye yasobola okukola kyaleeta buzibu.
teri atubanja ng'amuwa n'akatonda. Sente ezakujja wazijjawa? Nti batubanja oba tebatubanja? Zona. Sente nga zaali nnyingi, ani yazikuwa? Kanaawe siina kitanga. Ekyo ky'ogamba sirina basobola kumpa? Nzirize. Ye sente ononzinziriza bwe mba nga nkugambye nti nazijja wano tuzizzeeyo. Onfunye bubi. Toyomba. Kye mbadde ntegeeza nti bwe kiba nga batubanja tuyiye amagezi ag'okusasula sente. Sente baba batubanja. Kati batubanja. Kale batubanja zireete. Ako ebintu bye. Anti olumanyi oli weefula nnyo omugezigezi gwe. Batubanja. Amuwadde obutunda. Agenda okulira akabugumu. Kiki? Naddukawo. Ng'afuna kadomola. Ng'afuna amazzi. Ayina byanywedde obutunda oli yayaleese. Namukwano yangu yakatunda ne mazzi namo n'abaako kyayiwamu. Ne mukatunda baalunzeemu takuwa amazzi n'owoneraawo. N'amazzi nago n'agaleeta gakikole. N'amuwa amazzi. Ne ate go galeeta kirala. Nega fiire eri naabwe. Awatali gamanyi omuntu akuba endulu wadde okubuuza munne muli ali ku kimu omaliriza dde osirikooti. Ensaaji budde bulungi. Ne Katonda kiki yateeka mu mukazi? Teweesiganga omuntu. Teweesiganga omuntu. Omuntu ye muntu neeva ku mukazi. Why? Nze suubiza ne situukiriza. Kaakano ogenda okudda eno. Ekintu kiba kirina okubaawo. Boosi yakimaze. Mbasazeewo kiba kiwedde. Era ate nannyinimu oyogedde gw'oba olaba agenda kuyita wakati. Gende kasita osalawo. Oyo k'omugobi oyo tadda. Kubanga atulemesa enkola yaffe ey'emirimu yeesibe wano awoza kufumba. Bwakoma awoza mu kumunyanjula. Namugaako nyala kunyanjula. Kyekyenjala. Ekisooka. Nze njogera omulundi gumu ne ngamba todda. Ye bossa serunkumu oligiro ne musaana ddano naki. Askari. Wayuze. Oliwa. Leero ku mputtu y'oyo taamaleyo wiiki. Sudi. Esatu nga tunaba kutuuka wano. Mba njagala nga sinaba na kumalayo kigambo nti asika nga watuuse eddoba nga wayitabye. Nga si as nga wayitabye edda. Ne mukama we yereege bwa askali. Sudi. Uliriza. Ali akusudiwe. Togeza okumukkiriza okuyingira wano. Yesebo. Kagezaako n'ayingira gwe ng'ate ogenda. Omukazi bamugobedde ddala taddamu kuyingira. Lekese. Ye muzeeyi. Waddamu n'akuyitako n'ayingira wano. Tula bututunzi bwate ng'ente etomera. Simanyi ala kukuba. Gwe boosi w'omutunulira bubi oli oyagala kumutomera. Wali oyoola abantu omulabe waayimirira. Baafunye emimwa takuvumira muli. Sudi. Nzi bwentyo. Kasita okalatira ono kuba ayita ku geeti okuyingira wano. Kati ono kasita omugamba oli abatajja kuyingira. Yakomyewo. Naye togezaako n'okuba enkyukira. Akadda nnyo. Mukazi oyo anyirira nnyo. Ajja kulaga we baagamba. Olyoka ogambe nti ate omusonyiye. Segwe onoomanya bw'onoomuzza ebyaffe byonna. Sudi. Alya ku sudi. Wuno oli ate takyalya wano mmere kati yali emiwa amagezi. Tugeso. Ogenda oli ali wakonkona. Linda kuyagala. Kiki? Simanyi obuzi. Gundi no gwe nanka ntomanyi wano wabba wange. Tomanyi wokoma vaayo gwe. Twale. Gwokwatako omugongo nkwatirira ntoga kati kutoga ki? Kati erije kuddaala lya bagulu wavuddeyo. Oba mpozi ate okuba enkyukira tutegeeragane. Kati ogenda kola ki? Gwe baakumaze dda. Kati eri kyakoma tokyatuuka genda twala eri ennaku yo. Nange. Ono asikala alayika atabuse nga tajjayo kasimu. Nze nja mukubira bebi ate bajja gugoba. Amasimu gasimba layini.
ono kabotongo yanyokera wano. Alo osobola okukikiriza nti kino okimanyi kino ekisajja ekyo kinganye okuyingira kanzigalidde ebweru. Alopa ganye kugulira ng'olabye mukwano kimpe njogere nakyo. Okay. Askari ulibu askari mwama nage kumuntu oli munyogera seko kutambulira tolina mu kumayinja otosola muwujingwala mpulidde kale muzeeyi kwata kati va ono todamu kuba genda bana naye bagambye ondeke ani agambye tebakubidde esimu owulidde bubi genda ugambe genda twala embaliga bulijjo bamanya atambuza simanyiri romansi bamugoberawo gwe bagambye bosi anaabaawo kugwe muddawo mu CCD tuteri balala nange oyo ye Kampala abadde agunze ate buli muwala yayiza okugunda kati muna ino nga wayise ebbanga ono sibamuta bosiko akonkone uwe bosiko ewa mukyala muto nani lakini gwezi gamba otya nze waawo okubedi nze nyini wano bosi wa lakini bosi tizili muno egambye konti tewali muntu ezengera kati gwalese matamayo na maaso ndegeya ukola che tondetera gundi lakini tondetera kukuyola mweka nana temereza ukongo nanzeli kukuchikomando zange mulalu gwe nze wano sale kawo musirikale bamutunda gwe oli mukomeroloze bino bitambula bityo wano wali wange ate ebintu byettaka bizibu nnyo panange Abdurratif efirimu egenda mu maaso bakola batya egenda mu maaso firimu goli busy nga bulijjo why era twagala tumenye gye bigwera bosi wange yampise naŋŋamba kino ekiwala kati nga taleeta lugambo okimanye ekiwala bakigobye oli bosi akoowa okola otya alina kiganyiza okuyingira kyabadde sebo mukiyingira anyumizaako munne nekisukumeni tekiri nakikubbi muno mwekitambula kibigula ku luno tekyabigudde kyakapya askari kiwoza askari kumbe mbu kikubidde bosi essimu ndopa mugagga mbanvumi mbu bakigulire kiŋŋambye kiyole buyozi yangaye kikubba enkobogo yangayo nyabo kiyitibwa jajja wakyo tekimanyangako myaka gya mukulu oba kyamusanga alimbeerera yogera nnyo ogeza ebintu byajja okuwulira yajja okugoba nga tosasuddwa ggwe leeta gwereta ono awangalidde ku mulimu amanye enkola za bosi naye kumala ku sowaani tumbizaako kuli n'omutwe tulabe ng'omuntu ali amanye nti alidde ngende mu maka gange amalala wano bakuba lino saalekaawo ogenda ova mu komera wano si owali ew'amatyansi ono waliwo omukokoowe kino kikomera kyendaba naye nga nali nakamu kakubo lwakuba mpese mu kkubo bintu ge gaali amaka ge ag'omukyalo omukulu kati kumbe ekiri eno omutabakaya mutebi Faluuku abako oyagala kuwasa mu nnyumba bano tebavaawo amirira talina magezi nange omukulu ajja jaye aweewana komera lisiba alisiba liri mu bigoka n'obwongo bwako likusiba obwongo ne butwagga basiigawo langi weewano eyo geeti gye bataakyusa naye
yange alina amagezi tetina gye tulagagana maka gwe wagazimba banyize ng'otugoba otya basi mwagala kukuba mayinja kadi buli omugenda mutemako omutwe gwini ono atamanyi kuyomba yaba mukava bano be balwana entalo be baziwangula tuba tuli awo taata bamutadde ne taata kulikayo Bwekomera laba ekiri wano waliwo wejjambia gwatono yani lakini oyagala ki bane taata afe bamujja Bwekomera oba oli taata oba simanyi gwani bosikoza nalero fulumirawo fulumya banno gwe yani fulumya kyaliwo mutwale twala bwoyawo saka muntu yenna wano mbakoye muganye kuku saka omuntu yenna mwana wange nze nkuzaala gwe nze benzala mbamanyi abanzala mbamanyi mama wange wamuto oli wano genda fulumya embaliga n'enkobogo kakica basi taata jangu munange tugire oli ayina ejjambiya ate eno gyetali jambiya mwana wange musigale mu majambiya keŋŋende gye zitali keŋŋende eno yetali jambiya agaludde olaba taata munange tujja giri miggo gye mbaddemu ate mbanga agiwonye eyo jambiya ogirabye dadi bambi oyo bambi no please I'm sorry bye mwana wange manya nkwagala jambia nawe ogirabye olabye n'agirina bye kati oli muwonye mwe muddako sala wano zanya n'okuzanya tegapanguluka gabaluuka bano nno buli gyazikwata bazimanyiira tulinde wane gamala okuggwako bamumanyi gaba ku mutwe kati kwegali amawunde kagagweko tujja kuyingira naye wali galinyisa nga muli mu buliri ono ye muto bano be bayiiya gwe naawe oyo kyali mwana yaze ono omusajja bulijjo ayomba neetakwatangako ku ppanga kirabiko gikwata kibadde kiranga oyo nti ajja laba ono bwatudde kati ogenda okudde ne waliwo asinda ali mugakaaba tabitegeera omusajja yamubazisa ekibala ekifu asigadde mu bbanga Eddi yamutta yamuwa obutwa nga yeesigulidde ku oli n'oli naye yamuvuddemu kati wuuno ali wano awulira obujiji olabye ensi gundi gwe tozanyisa ensi eno era gijeemu n'amalala tugende maaso ono nga bamaze omugoba ekkomera livuddemu ewaka ewuwe ewa mukyala muto batundawo abaana bamugobye mu nnyumba yalowooza ekyokola nga takiraba wano we twatandikira ekitundu ekisooka musajja atunga atambula nga neekennyini tamanyi kyazzaako owonye ekkomero dde mu bulamu obw'ensi naye n'obulamu bw'ensi nabwo bwennyini ne bujja bukufuukira ekirala nabo bwennyini ne bujja bufuuka ekyambika nga yambuka eri mu kabira amatendo yayambuka mu kabira amatendo ng'alabira ddala ensi agikooyedde ddala ng'ayingira akabira
sijja kudda wano boneebone nzaaliddwa mbonaabona mbonyeebonye emyaka gyonna ate neera mboneebone ng'ayingira mu kabira era bwe yayingira mu kabira kijja kukola twatandise anonya omuti gw'endagi najjayo ebikola gwali muguwa omuntu atuukira okweyimbamu ogw'embuzi abantu bayetuganga ng'ebizibu bibataamye n'akayika afa aveewo abantu baali bayinalo kansobola sijja kunsobola wano sijja kuddaano kubonaabona ng'eyabba ngoma nyumba yo ne bagitunda omukazi n'ayenda abaana ne bakugirayo panga kyekwetuga yagusibayo kanfe kambalekera emirembe gyabwe kama katonda tegekaawo ekyeggulo nkirya naawe nzija naye yasooka ne bakuvaamu buvi ensi neryoka ekutaamuukira bwetyo ne bwojja okwetuga ne wabulwa akuba endulu agamba ni wuno yeetuga yalabanga mu nsi talina ngenda kwetuga kwerindawo katono ngenda kwetuga saagala ngenda kwetuga ye banaamanya nenga n'okwetuga yatenda ensi ozanya n'okuzanya yagala okwetuga naye n'okwetuga nagwo musango otuuka ewa Katonda n'akusuza wiiki nga tolya lwaki weetuze wakati n'okwetuga ntyayo beba abagenda okwetuga n'asanga omusota n'akuba enduulu mujje mu nnyambe yalema okwetuga naye nga ensi bwetyo beetabukira abantu n'abeera mukomera nga n'omwana we gwe yandyagadde ayambe tasobola kumuyamba ekyo kekintu ekyasingira ddala okumuluma bakira omuguwa gwo guugwo yayeebuuza ekyokola alaba mbu afuuse masiikini kanfe kanneetuge naye kannindeko naye maama nsi eno tebeerekamu kati ngenda kudda ku lubalaza nsabirize so omusajja yali semaka yalina amaka gange maama abaana bagangobyemu muguwa gwaffe nno gufuna expiry date twamuleka akola ku kyakwetuga naye nga ensi bwetyo bwetambula ate n'obulamu bwekkomera si bwangu kubanga ayagala mukomusibe n'oluko n'asimba abadde Sara Ndagire nga Anita Bosa Serunkumba nga akwereza nga Richi ne Rutaya Abdallah nga Bosco mwe bali kulaba era bawagira ebina Uganda naffe tubaagala nnyo era kyemukola kyamaanyi tusanyukira ddala mwe bali kulaba mweraba